Nate nkomyewo mu kuwummula nga nzize okwogera ku nsonga enkulu ennyo mu ggwanga lyaffe. Museveni yagabidde ababbi ba ssente za gavumenti ekitabo kya Christmas ekinene. Bwe yabadde Kololo n'atutegeeza nti ababbi abo be muyitamu ababbi ba investor era abagoba ababbi abagenda empola tebabatwala kiyumba. So ojaga kubalamusa bannaffe era bwe tuli mu buwambe okubasaasira mu ggwanga mwe tuli. Mbadde ntandikidde mu ensonga eyo etukwatako ensonga nnene. Kati olwaleero buli muntu abadde abba ssente za gavumenti babadde mu bubaga nga beekulisa okutuuka okubakkiriza nti kati babagjeeko omusango ogw'obubbi. Buli mubbi gw'olaba kati investor. Era singa oli abba kasente zabbi agenda zizimba mu hoteri, agenda zizimba mu essomero, agenda kubaako waziteeka, kati oyo musigansimbi. Ekyo nno kizibu eri eggwanga lyaffe, era bw'otteekutima kyova olaba bali mu zipate, bali mu kunywa, bali mu ki, bali mu kwesiima. Naye njagala twagala tutegeere obuzibu obuli mu kintu Museveni statement gyawadde nga babakwata empola, kubanga ekitegeeza omuntu kati abba ekitono obagenda okukwata, kubanga bw'obbye ekitono tekina kye kigenda kukola. Abba ekinene tebagenda mukwata. Olwaleero abantu bangi bali mu makomera lwakubba nkoko, lwakubba kagaali, lwakubba kapikipiki, lwakubba mitwalo 5. Abo gye bali mu kkomera bayitirifu, bajjudde era bayita baparadinga ne babbya ababbi. Naye nga kiki ekibaleetera obubbi? Tugenda kutandika okufuuka nga batugamba nga mbwe Karamojja okukwata omukazi si kukwata kasooba ng'ogenda kumuwasa. Karamojja obubbi bw'ente abubba bubbi bw'ente, ne mu Luzungu bagita rasoni. Mbw'ozinoonya ogende owase, so bo gulinga muzannyo, era teri mukazi ayinza kutwala nga mukazi Karamojja nga tobbanga ku nte. Kakane wane Uganda oli bw'ababbi abatayina musango bwakoze. Era nali nsuubira nti mukyala Kami yali agenda kulekulira, naye nga mu Uganda tukimanyi nti abantu tebakola mirimu, bakola ssente. Era kati alina kulabika nga alwanyisa ababbi b'ensimbi naye akiveeko. Era nsaasidde abali ku bukiiko obuli mu Parliament obwakwasibwa omulimu omunene ogw'okugoba ssente za gavumenti. Kati oli bw'abanga abbye ezibbiliyoni za ssente, oyo oba talina kyabbye, aba talina musango akoze. Ajja kugamba mbuzabuza ssente ozikola ngenda kuzinvestinga kwetambula ogende. Naye nga ekyo obukenuzi bwa ssente za gavumenti obubbi bumala amaanyi ag'abantu abakola, bayita ba hard workers, ba hustler. Buba bamalamu amaanyi n'omutima ogukola. Era nkakasa nti kati buli omu awummudde agenda kunoonya zabba. Teri kintu kimala maanyi, kintu kijja mu bwesige abantu corruption kyaleeta ekyo bwe bantu okutandika okulowooza nti ebitongole bya gavumenti omulimu gwabyo nti babizimba nga tebikyakolera bo. Ekyo ekintu kibi. Oli okutandika okulaba emmotoka ya gavumenti nga siye, ekizimbe kya gavumenti nga si kike, ng'abayita abo nga bw'otera okulaba mu kwekalakaasa abantu bala emmotoka za gavumenti bazookya
kuba abalowooza si zaabwe. Gavumenti sipo, ekyo ekintu kimala omuntu amaanyi. Obubbi bw'ensimbi za gavumenti buleeta obutali bumativu mu nsi, kubanga ne mutandika okuzimba zoyinza okuyita organized crimes, obubinja obw'abamafia, nabo basobole okulaba bwe bafuna ku ssente zino. Era ekigambo bamafia badde okiwula nti abantu abalina obukundi nga bupanga kubba ssente za gavumenti. Era kimenyamenya amawanga. Eggwanga lisakukwatira wamu singa abantu bamanya waliwo abantu abamu nga ssente z'eggwanga zaabwe ng'abalala si zaabwe. Era obubbi bwa ssente za gavumenti njagala mukitegeera bumala amaanyi oba butta emikisa egy'abavubuka n'abakyala. Emikisa gitya bwe zibanga ssente zaali zirina okuzimbibwa amasomero, abantu base bafuna obukugu nabo bafuna emirimu egy'omuwendo, nga ssente ezo zabbibwa, kiba kitegeeza ono atasomye omukisa gufuna. Bwe kiba nga ssente zaali zirina okuzimba amalwaliro, abantu babeere balamu, nga muzaddeyo yagendayo nga teri ddagala n'afa, n'alema okusomola okubanga mulekwa, obubbi bw'ensimbi bwa gavumenti ziba zireetedde omuntu oyo okubanga afiirwa emikisa okubako naye okubeera obulungi. Kyembadde nkutegeeza eruzira ababbi abaali badde baliyo ate kati bano bola mu mataayi. Abaana b'osinga okusanga ku zi poliisi wawona be baana n'omubuuza nakusoma mpifiri ngolwakyo ebyamulemesa okusoma byebyo nti abalya emikisa gye, abalya ssente z'amasiro, abalya ssente z'amalwaliro, abalya ssente z'enguudo ezatta mukadde we ng'agenda okuyiiya n'ebirala bifaanagana bwe bityo. Obukennuzi buno obubbi bwa gavumenti era bwe buleetedde n'okulaba nti n'obutonde bw'ensi, kubanga abantu abasinze okumalawo ebibira, abantu abasinze okugenda mu ntobazi okuzizimbamu n'okuzitunda era abantu abanene mu gavumenti. Era nga bagambye nti obukenuzi ebiseera byaffe eby'omu maaso bibulya. Muzungu kyayira it destroys the future. Obadde olaba nti juzi nasoma ku mwana omusawo yamala obusawo olw'ebintu ebitambula mu gavumenti nga yagambye kabuleke. Kayategeeza future yefudde. Abantu abatasobodde okusoma future yaabwe yefudde. Abantu bazadde baba bafudde olw'embeera embi, si yaabwe yefudde. Abantu olw'obubbi lwa ssente za gavumenti abaali badde bafuna emirimu bawerera abaana baabwe ne balema okugifuna, future yaabwe beefudde. Era obuno obubbi bwa gavumenti buleetera abantu okulekeraawo okwesiga ebitongole bya gavumenti. Kati olaba abantu batwala emisango eri mikwano gyabwe babasalirewo nga balowooza nti bw'ogenda mu kkooti ng'omuyimbi omu bwe yagamba nti omwavu tasinga musango, ng'omuntu bw'alowooza okuloopa gy'oloopa tosobola kufunayo buddukiro. Abantu okujja obwesige mu bitongole bya gavumenti, abantu ne beesiga obwesige mu baminisita, ne beesiga obwesige mu paalamenti, ne bejja obwesige mu musiga eddamuzi, nga balowooza terikolera bo. Corruption oba obubbi bwa ssente za gavumenti buleetamu omutima ogwabwa nalukalala. Bwe lwowulira ssente empitirivu ezibbiddwa zireetera abantu okunyiiga ne beetera obwa nalukalala. Obwa nalukalala, ekireetera abantu obwa nalukalala kwe kumanya ennyo, buli lw'oyongera okumanya nti oluguudo lw'Entebbe Express Highway olwalwenenya olwazimbibwa ku $9 million
ng'ate olw'e Kenya olwalenye 8 ku 10 lwazimbya $7,000,000 ne weebuuza ziri sente nani yazibba bw'omanya tosobola kutanyiiga bw'omanya nti buli mwaka $10 trillion ziriibwa abantu 200 buli omu atwala $5 mu sente ziri mu budget tosobola kutanyiiga bw'omanya mbu daamu ey'Ebujagaali yazimbibwa $1,000,000 naye nga daamu ey'enkana eyo eyindi yazimba $2.5 tosobola kutanyiiga bw'omanya sente z'abalwadde ba siriimu sente z'obugaali ze bayita handshake bw'omanya sente ng'omukyala bagenda zagamba ezaali ku akawunti ye tosobola kutanyiiga kati obusungu bwe bugenda buzimba abantu ne bafuuka bannalukalala obubbi bw'ensimbi za gavumenti bumala amaanyi ne bubajjamu obwesige oli n'amaanyi akubuuza nti obwesige babulya amazima bagalya kati buli omu nalanga okukoppa omulala agenda okulaba munne gwasinga na ofiisi azimbye ennyumba matiribona aguze emmotoka ensava aguze ettaka eryenkana bwe riti akoze biki nekimuleetera omuntu okuzimba ekintu ekifaanana bwe kityo obubbi bw'ensimbi buleetera abantu okukola bizinensi okufuuka okw'ebbeeyi layisensi bakukkiriza okuggulawo sente empitirivu ogenda mu URA eyina sente simanya tuweyoka kasente bw'oba ovuga ku kkubo owa traffic ayina kansaba kandi ogenda okwesanga ekintu ekyali badde eky'ebbeeyi entono nga kigenze mu bbeeyi empitirivu olw'okuba nti waliwo abantu sente ezo abazeetaaga corruption nga mbadde gamba waggulu obubbi bw'ensimbi sente buleetera ebintu ebirina okukolebwa okufuuka eby'ebbeeyi kyege nti oluguudo olwali badde olwa $3,000,000 eza kilomita emu ne baluzimba ku $7,000,000 nankwe ekyokulabirako injiniya munnauganda yagenda nakyalira injiniya mukwano gwe omudaaki bw'atuuka eri ebudaaki n'abuuza nti owaayi oluguudo ogundi ennyumba eno gy'oyina wagijjawa nga mpitirivu n'amugamba oluguudo olukulesa olulabye nti luli lulungi luzibu nti embwo esente ezalina okuzimba oluguudo olwo balansi bamala okuluzimba sente ezafikawo mwe nazimba ennyumba eno luba luli olwo injiniya oyo n'asituka najja akyalire munne mu Uganda bw'atuuka n'amugamba n'olubiri walugjawa n'amugamba oluguudo olukulesola nti oluguudo nga lunzita nga mpulira nfanjagana masaagi nti ye sente zalina okuzimba oluguudo yennyumba eno wulira enjawulo omudaaki ye ezafikawo ze yazimbisa munnayuganda ezalina okuzimba zezimbisa twetegeeza nti bw'oyagala okuddamu okuluzimba oba mwagala oluguudo olwo kati mulina kuleeta sente endala musobole okulaba nga muzimba oluguudo olwo so nekira nti yebbeeyi gyenkugambye nti obubbi kibuleeta obubbi bw'ensimbi bufuula budget ekiringa ekikapu ababbi b'ensimbi za gavumenti mwe bajja sente zaabwe ekikapu ababbi b'ensimbi kubanga bo olubeerera balina okubaako ze beeterekerayo basobole okubaako kye balya olwaleero nakugambye nti abantu 200 bagabana $1 trillion buli munatwala $5,000,000,000 ijuzi nali mu kuziika Esironko omukyala akulira emyoga n'agamba bannange
gavumenti ebayitedde sente empitirivu nenzibuliriza nti $5,700,000 nembuza omubaka wa palamenti ow'ekitundu olina abantu bameka abalonzi bameka nga nyina abalonzi 7,000 bwe twagenda okugabizaamu nga buli mulonzi singa akima sente ze afuna siringi 8 nenjogera n'omwana asiika capati emugamba nti kati singa omwana asiika capati nangamba tray y'amagi ya $1,12,000 singa ayagala yeewole sente atandike okusiika Rolex kiba kitegeeza mbu akanaana ke bamuwa tekamala yeetaaga yeewole awala 4,000 naye gavumenti emugamba bwe mukulaakulanye nga bba abantu balima begambye abantu 200,000 buli omu agenda ne biliyoni 5. So ye corruption gy'owulira so nti kyekyetaagisa okufuula olutalo olw'okulwanyisa obubbi bwa gavumenti olw'okulwanyisa obukenuzi mwamu gye muyita enguzi okubeera nga lwe lutalo oluli waggulu ku nnamba emu gavumenti oba ensi yonna byetaaga okukola naye kino kikusiigira crisis gye twogerako mu Red Card Front nga tugamba kino tekyasaa kudda mabega kubanga gavumenti ya Mwai Museveni ekibeezizaawo bubbi era n'amala akwata ku bubbi bano abalenzi bamugoba kakati kyabawa naye ne bamuwa obukuumi aye nabo n'abakuuma kubanga nabo bamanyi singa bawo gavumenti endala teri musirusiru agenda kubakkiriza kubba nziba efaanana bwetyo oba kugenda na munyago ogwo omukulu we yabagambidde nti temufaayo oli bw'ababbye ng'alina bw'agenda okusiga sente ezo tumuleke naye nga bw'owulira omuwendo gwa sente ezibiddwa mu ggwanga lino David Cameron yagamba sente ezibbibwa mu Uganda singa zaali zibbibwa mu nsi eri eyaabo Bungereza kiseera byali prime minister wa Bungereza singa Bungereza yaggalawo so bwe kiri eri ayagala eggwanga lyaffe Uganda ng'alina n'ebirungi by'alyetaaza okulwanyisa obubbi bwa nzembe za gavumenti kyalibadde ku mwanjo nnyo kyalibadde kikulu nnyo nga buli omu kyalwanyisa naye bwe tusuddewo bwannagamba ne tulabula embwezo babbye mmeka mbiro nti embo yabbye entono abbye mmeka olwaleero nga n'abaali abakwatwa mu ssente z'okubba ssente z'abalwadde Jim Wezi ne mukyala Kaboyo bali mu gavumenti teri investor era byo kye tubategeeza nti kituufu wano mu Uganda wali ba investor abantu be muli mu kulaba bayita ba investor bawana ezo hoteli ze mulaba biki ebyo mulaba ebinene amayumba ge mulaba mu COVID abasajja $5 trillion baazikuba kyovola abali bageza okusumula lockdown basooka kugulawo zibayita warehouse bazita hardware maduka hardware amatuuka agatunda emiseminti agatunda emitayimbwa era mumbi bataggalawo tebaggalawo bantu bali ku site kubanga omunyago gwo bali mu kubba bali mu kuzimba mu bizimbe abalizimbye amasomero abaana baffe ne basoma abalizimbye amalwaliro ne tufuna obujjanjabi obw'essente abalizimbye enguudo ennungi ne tukendeeza obubenje mu nguudo abalirwanye buli omu n'afuna omukisa
ne tukendeeza ku baavu abali mu ggwanga. Juzi nalabye Koboko omu ku district eziri West Nile nga gye bayita income per capita waga nti buli omu at least mbwaso mb'omwaka mbwatereka emitwalo 15 dola nga 75 emitwalo 15 omwaka mulamba ezitasomesa na mwana nursery school eri wane najja nankungu oba eri ewa Kiso. So bwe tutalwanyise bubbi buno ne tubuleka okutambula nga bwe buli, eggwanga lyaffe lyolekedde okufuuka ekisekererwa. Eggwanga lyaffe lyaliko ery'amaanyi mu East Africa, eggwanga lyaffe lyaliko essuubi nga bagiranga Pearl of Africa. Essuubi eryo ligudde olw'obubbi bw'ensi. Era ffe otuyitira bannayuganda okutwegattako okulaba nti gavumenti eno tugikomya kati tufune enkyukakyuka ez'omuggundu zitandike okuddaabiriza eggwanga lyaffe.